kati gusabira ludda wa obeera mu ssabiro lyo nze ndi mukatuliki kubanga nkugamba ti maama wange ava mu famire y'abasiraamu alaja bukimuli jjajja azaala maama ye Hadija Nanyonga Wanyonyi basiraamu era mwana nga bakazi bedda baali bagezi taata wange bwawasa omukyala ow'empeta n'akwana nnyabo n'ategeera nti nnyabo maama we Wanyonyi noono Maria yali Wanyonyi nagasifumba na muwala wange the woman left yagenda ku Sande kusoma teyadda n'agenda manga amaka n'agawamba maama wo n'agawamba maama wo naye Wanyonyi anti maama we Wanyonyi akati ate mukati Mirundi byasooka okuwasa nga Wanyonyi ekitegeeza yazaala ono na mwana we akati kitanga alwala nindaba faaza sebo ono omukazi agenda okomyewo nabuuza faaza nti wali okubiddwa ku migo wali okubiddwa ku migo It's the interest of Museveni to see that the Kabaka is seen by people. Why? Obali madi obali chi. If the Kabaka dies, baja kuwa iza Museveni ya mwadu mutwa. Buchiri? Yes. Ye ya gocha amasiro ye ya gocha. Museveni ya yiga. Museveni yeja kujawo bwa Kabaka bwatasanga. Bwagenda kujjawo. Museveni yeja kujawo bwa Kabaka bwatasanga. Museveni yayosha amasiro yanyiga. Museveni tamanyi Baganda. But the only problem is restrained. Museveni talinga opatisinga yabakubadda. Gwamanya opati lwaki abakuba Abaganda. Bakuba olukungana ku konstitution wano kugonde kukulokotawo. Ne baga nti Obote ffe twamuyigiriza okwambala empale. Obote bwe yali ejja ne bamugamba ti Obote bwe yali alunda ente wa kitaawe wa Nechoni watatawo omuto embuzi yamusika nakuba amade ku nkonge Obote batule yafa ate bwe yawasa Miria ne baga ho musajja ayina omuzinga kubanga Miria bamutwala mu ddwaliro ku mbaga y'enkeera kiki g'omusajja amuyuziza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Waffe guno Kwezi Media Group wamu ne Megatron balamusizza nnyo. Onaku olwaliro ne mukadde waffe Tamale Mirundi. Mutabani waayo wana ne mmole ba Mirundi eweri waffe kaliisizo buddo era nga tuzze onaku olwaliro okwogera ku nsonga enkulu eziriwo mu ggwanga ezaaliwo eziriwo n'eziribaawo. Azze okwogera ku nsonga nnyingi nnyo onaku olwaleero era nga bulijjo ssebo nsanyusa okulabye enkofiira leero nga totuleetedde essuti yabulabe nnyo yabulabe mukulu Tamale yabulabe kituufu nnya nti ndaba ddiba lyamgo eyo enkofiira ya bulogo okugikuwa batutikirira Zanzibar eno enkofiira egikuwa olina okumanya nga wakolako mirako ezisukka 10 mu bulogo mukulu Tamale kyogamba nti oli mulogo nnyo okutuuka ku level eyo ya bulogo Katonda wange mu sisitemu yaffe ey'abalogo kati nze nsigalidde bwa kalidina ndi kalidinaali oli kalidinaali kati usigadde kutikira kya paapa anti kati bwe tunatuula tulonde Zanzibar omwaka ogujja sebo oyinza okusanga nze nkiri ekya paapa mu nsi yonna bana basamize baawano tebalina lugendo. Nze nayagala omusajja omu mu basamize bamuyita Beni Gulu yali musajja wa maanyi nnyo wasajja ggulu. Beni Gulu yaziikibwanga ki mu ngeri ya kinnansi naye toyinza kuddira numala okubuza abantu ate ne weefuula omulokole. Beni Gulu teyalokoka yagenda n'eddiini ye ey'obuwangwa n'ennono aligaweesa
alikawisa naye yawasiza muki munono because when it comes to elections a Musamize has one vote, the Kabaka if he wishes to vote one vote, the cardinal has one vote, and everybody has one vote. How come the Abasamize tebasaba kololo edini yabwe bagira mutumba amanya agamu mukole emikolo egyamu mukuziika ate eddiini gye mukweka obukwesi olabe yange egikweka togikweka ojogera kati zijogera kati ntabaala kati gusabira luddawa obeera mu ssabiro lyo nze ndi mukatuliki kubanga nkugamba ti maama wange ava mu famire y'abasiraamu alajja bukimuli jjajja azaala maama ye Hadija Nanyonga Wanyonyi basiraamu era mwana nga bakazi bedda baali bagezi taata wange bwawasa omukyala ow'empeta n'akwana nnyabo n'ategeera nti nnyabo maama we Wanyonyi noono Maria yali Wanyonyi nagasifumba na muwala wange the woman left yagenda ku Sunday kusoma teyadda n'agenda manga amaka n'agawamba maama wo n'agawamba maama wo naye Wanyonyi anti maama we Wanyonyi kakati ati mukati Mirundi byasooka okuwasa nga Wanyonyi ekitegeeza yazaala ono na mwana we kakati kitanga alwala nindaba faaza sebo ano omukazi agenda okomyowe nabuuza faaza nti wali okubiddwa ku miggo wali okubiddwa ku miggo nga gwomubuuza Mirundi empeta ye yamulemerera ninga kitange muzeeyi Mirundi empeta yo yakulemerera siza kukiza nyabo kumwetisa ki ngugu bali bagifulumiza mbwagende ow'empeta gye nabuuza faaza wali okubiddwa ku miggo egiwera ati ewakanze mitelepuli bwentabuka obutabuse bayita nyabo oli maama waffe Nanyonga ye yazaalamu omwana abaana ba Mirundi abakulu gye bali naye bonna basiru kiki wali obawuliddeko nze mmanyi gwe ne mwami Sali tulina mwenyinaffe gyali aligendi ali mbiriizi era naye yazaala abaana bagezi nnyo bambi famire yaffe y'abantu ekitegeeza obugezi bwava ku sayidi ya maama nti abaana bayimbaga nalaba omusajja jjo ali mu bino ebigaba abantu byabafu era nga himu mukazi yajjaawo ne muyamba bambi naye omusajja naŋŋamba ti I'm helping you because Mr. Mirundi you are honest ekyokubiri yowasa ne help us to draft this law oyo mutani ugwalaba mu parliament is highly intelligent abaana baffe bagezi nze n'abadokita bana n'abapsychologist nina ewange nina oli Mutabani agenda okunsikira ow'ejjambiya teyasoma afuwa ekibaba ye talina tabbu ye chairman wa Nupu ewaffe Kalagala namugamba naye yaŋŋamba lwaki tondeeta ku mikwano gyegyo bakungu bakwezi baani ne banda baku nga nti nja bakule naye obaleeta tekinnankuba oyo yagenda okunsikira ow'ejjambiya nti ebintu byange bano abagagga but what do we fight what is there abo abayigiriza abo abaana babiri abali mu Amerika badokita baali balinyeeko wano olowooza bajja kuweereza bubaka kuki nagendangayo nembalaba paka omukolo eyannyamu nkaddemuseveni nanyamu ngonya mwana tokkiriza sikkiriza so now I've told you kakati kankubuulire Museveni ekimutwaza ekyankwanzi takirina why is kyankwanzi new nedda is kyankwanzi new kyankwanzi yadda kambabuulire I cannot go to kyankwanzi lwaki 2 reasons 3 reasons nze sambala gamubutusi nze mwana kankubuulire sikwemanya nze gamubutusi omanyi gamubutusi baziwanga tugende tulime ngangwa nga zikutega nedda gamubutusi enkubira mu mutima muno I collapse
Gambutu nemo okujjamu. Zisobola genda Kyankwanzi. Kasoleta gamubutusi ate gamubutusi abazungu bagikola. Omanyi nti ebeera n'engatto wansi wano. Gamubutusi wagisazeeko ekyowaggulu. Eyo n'engatto. Eba n'engatto. Yes. Kati nze sisobola kugenda Kyankwanzi. Why? Sisobola kwambala gamubutusi. Era n'ontwalayo lwampaka nga bano bwe mbagamba. Until God pasa kakande chewed me poison. Zimbabwe nchimanyi. Gwenje olontwale mukomera nsulawo. Tosulawo. Obo wawededda. Bana wededda kubanga amuliyeve artificial. Wali omukwano gwange wakolisa chemicals katongole. Mukubidde esimu nanga ndi London. Naye nkulaba. Ne mugamba nti katongole ojja kujja kuziika. Ndi musajja ndi bulwadde. Lwaki toweereza eddagala? Kandi ekyo yakimaze. Kubanga n'omujozi ono ani okuvaana. Agenda agamba bambuga baani bonna bannyemese. Naye kyenja okukola. Omulinzi oyo bw'anaaba tanvuddeeko. Oyo omulinzi. Nange buli lwanneerekamu nga ngenda mu nsozi. Nabadde mu nsozi. Ngenda ewaffe n'enkonamu. Nemufuumiyirako emisango ya mitwe 11. Ensi yakyawa omulenzi oyo. Anti ebifaananyi byabwe yakunoonya gye biri mu nsozi. Naye bakunamira ku kifaananyi ky'omwana oyo. Abaana be Museveni yeekuuma. Abaana abazzukulu be bayinza kyemugamba nti abakikunamira muli bangi. Anti eri waffe mu nsozi baleetayo buli muntu ayinayo naye ekifaananyi ky'omulenzi oyo nalabye n'omukazi ali mu nsonga n'akisiiga. Omulenzi ajoza ensi. Omulenzi anyedde ku bantu. Omulenzi yeefudde ekitalo. Omuko nawandiika akatabo kange nti ejjoogo ly'omuko kaniya ku bantu. Nakawandiika akatabo ejjoogo ly'omuko kaniya ono ye kaniya ku bantu. Kali awanteeriyo nti bo balowooza nti nange nnyinza okugenda banniemu. I had studied the NRM system. Nti one okuniya ku bantu okuniyamu olina okuba nga olina loans. Olina okuba nga oli mulwadde n'ogenda bakuniyamu. Ekyokusatu balina okuba nga bakwonoonye. Like gundi onaani omuvubuka gwe bagamba wa bodaboda bamala kwonoona ne bakuniyamu mbo meroni kakabusengakigundi kitata abadde afuma nalweso abadde afuma kifuso abadde afuma nikakuba ninkajjawo. Nze nali mbategedde. I wrote a book, How Masters Control the State, How Mafias. Bannemwa nina abantu miliyoni aga asatu. Oyo omulenzi ali ku bantu n'abanyala mu mukaniya. Watubulidde ensonga esooka obutagenda Kyankwanzi gambutu. Kyankwanzi sambala gambutu. Ensonga ey'okubiri. Ekyokubiri. If I wanted to join the army, I would join it as a younger man. Ngukyayina embavu. Sambala uniform y'amagye. No. Lwaki ekole by force. Nankabirwa n'obujozi bwe ne Kakabusenga bagenda ne bagenda e Kasenyi. Saba kati ompa namba. Can I surrender my privileges? Can I join the army? Me? Sisobola. I cannot put on gumboots. I die. 2, when I want to join the army, I join it officially, not by uniform. No. Nchogenze Kyankwanzi bamaze gakuwa ekyambalo. Thirdly, Kyankwanzi who is lecturing there. They are going to remain there for a whole week. Ngani abasomesa. Ani aba lecturing. Bano ba professor ab'ekibugwe. Let me tell you. Abula mukulu Tamale. Nase senseko. I have a friend of mine has a PhD in education. He came and told me, you criticize professors. Look what Nwagaba has written. Because I don't read Nwagaba's articles. Because I don't get anything from them. To get a scanning. Yes. I cannot waste time in scanning Nwagaba's arguments. Nwagaba wants to be Governor Bank of Uganda. Eventually, no. Sagala kumanya. Temuli magezi. Emubuuza, summarize for me.
what has Nwagaba written? Nangamba, according to the census, the census that's the fake. It's a fake census. See, I'm chair census. Don't tell me about the census. But let's ask you with the point of argument. Banange mutuwe Mutamale. Muganda ange Kabugo. Tuwe Mutamale. Muganda, with the sake of argument, you read me two paragraphs from Nwagaba's argument. Nwagaba was saying that according to the population research, many Ugandans are younger people. Yes. And he says that because they are young, they are dependent, and that's what the reason. Oh, hey. Nwagaba. Let me tell you, Europe has an ancient society. Yes. Most of the people in Europe are already people. How do these already younger people survive? Yes, so. In fact, in Nwagaba, I don't know where it comes from. For us cattle keepers, we have what we call a chanya. A chanya is where we keep calves. Hey. Once you don't have a chanya, you don't have calves in a chanya, hey. How will you get it? Cattle. Kakati Nwagaba. Numvutategera bwe Nwagaba. Those are the political side. He says it's a threat in Uganda because younger people are more than Nwagaba. Let me tell you. When you read the history of Muslims, Muslims marry 4 wives. They produce several children. Initially, they were poor. A Muslim family, everything is scarce. But what happened is, omwana akulidde mu basiraamu ayangu okunoonya omulimu. Okukola afune ssente. Kubanga haja atuuka ekiseera nga yajja na mugaati gwe ne payinti y'amata ya hajati. Haji buli gyagenda mu maka ana asangayo ki ng'omukazi akola. That's why they don't have this burden. Kakati Nwagaba. That's why the problem is. Nwagaba doesn't know. Nti when these poor Muslims abaana bazaliddwa mu busiraamu bw'ogenda okwoza emmotoka y'ejjuma. Bw'ogenda okanika bayitaani wumalu. Bakola woteeri bafumbi balungi nnyo z'abaki? Z'abasiraamu. Woteeri z'abaki? Nwagaba. Era in the 40s, the missionaries, Anglican missionaries, called Muslim leaders, the Baba Gamba, forge a stronger leadership, a stronger bond with the Anglicans. One day, the Muslims will control commerce. Nga tebannaleeta kubba bululu bwammeeya babadde baki basiraamu bonna. Nwagaba. I don't read those stupid things. Muwemi. Why? Who has destroyed? Because in Europe, Nwagaba Kanajo, that in the Europe and the America, they get welfare facilities, even those nanny workers. This is what I say. Why do I pay for Indangamuntu? Indangamuntu in Europe must be important, and in India, I get free things. Mu Uganda ofuna muki. Tewali. Abatalina kaadi nammwe mulonde nga bafera obululu. Indangamuntu wakisinga mufera obululu. Otherwise, he is completely useless. Is he a passport? Is it what? Because an ordinary Ugandan who cannot afford, Muna Uganda atambula wali wamuyise. Naye abasajja tebamanyi ggwanga lyabwe. Kati Nwagaba bamutenda bamuweereza n'ebyobusiru Nwagaba. Bwakabi Nwagaba. Kakati let me tell you. Who has destroyed the informal sector? I've told you the Muslims, after realizing that whoever is taken to Christian schools
bamufuula gundi bateekawo yumeya amasomero gaabwe to protect their children into being Nwagaba tamanyi. When Kakunguru wanted grew up and they wanted to take him for studies, they identify his Zanzibar. The British government ruling in Uganda refused. He will get their fundamental Islamic. He will be introduced to Islamic fundamentalism. Let's take them at Khartoum. The British also rejected. The only available position was to go to Budo. The headmaster of Budo said, you know very well, this is a Christian school. Whoever comes here must convert it. I think Abu Gondi. Hey! Ruleba amuchusa nafuka mkusayo. Nwaka bati bamanyi history. Abashambaga akabiri tiketu ina woka tekajja kusoma. Zivoge. Kakunguru ne bamuleka. Daudi Chwa yayita omusajja w'Ebuddo. Namuga nti abasiramu tebeeregerwako. Bamutawaana. Nti zivuga zikola. Zivuga. Omuntu asala ekisolo abeera yuzi ku musa. Era kituufu. Tomwepangako. Manyi nti mulimu abantu batasobola kwesalira nkoko. Anze sisobola. Kati omusajja asala ente. N'agiteeka wali nga tekyasana yusi. Tomweregamu. An agreement was reached. Nwagaba kyatamanyi. One, Kakungulu azimbirwe ennyumba e Buddo. Eyiye. Agendere bayimaamu be abamufumbira emmere tali yasomero. Yes. Lwaki abakafiiri? Abajja mukyusa mu ddiini. Abasiramu bali bagazivuge. Zivuge. Daudi kyenagamba omusajja w'e Buddo zivuga abasiramu tebasaaga. Zivuga. Bwe zivuge. Twalina entalo z'eddiini. Kati wati Nwagaba is overlooking. Tinakasajja kumukampala kana kayina embaliga. Is concentrating on border borders. Abaana babakwatidde border borders. Yes. Nikazunza obaliga nikazunza. Naye bannange nali nsirise. Bali bagenda aba edifu bali bakavobala n'ekiyimba. I'm telling you. Nali mbafunye ku byuma. Bakabe ne petrol station yakobaje kubena obubaliga bwako. Bwe kava Luwero kalayira kambadde ngate obubaliga bwako. Is not the population. A younger population is not a threat. These people have sold their bakade babwe. They have bought borders. The police is busy to impoverish them. Atenga bamu batunze na bibanja byabwe. I don't read the articles. Me, I don't. Abamu babatunze na bintu byabwe. Yes. Ne bajja ne bagula border. A border means a border has never been made for transport. A border means you have a distortion in your economy. Kakati nje mu government ya muhwazi. Etali yo Museveni sinza mukolera. Mukonya ngoba abana bange tebasomye nti Museveni ampita. Wakikakasadde. Tasobola kumpita. I cannot work in Museveni's government. Museveni killed my future. Yangoba nga mubbi wa nkoko. Yalowooza mbuliko mwawo. Atosobola. Omukayongera niyemu. Bwatakwatako. Omukwatako yino tuniyamu. Nze nafuuka kyepati kyamuko Ameri yabaleete omukozi apaniyamu nja kuba ebiraka mu mpale. Oyo omuka agenda agamba bati bampa siiri nga nange siryogerako naye mutuufu ajja kusasula ajja kuba ebikomo enda mu nnyonyi aginiyemu nkubuliridde wano mukoddomi wa Museveni bw'atanveeko ajja kuba ebikomo enda mu nnyonyi aginiyemu asitamu aginiyemu emmandwa ajja mukuba buli kamu konna kaggwewo yanneereegamu nakano ka kizunza lutwe akatta abantu Museveni takakwatako kalimu yabagulayo mwayisisi abasokola abantu malwali n'olusulwako nekagoba lukwako nekaleeta mulamu wako. Evidence is there. I cannot surrender this. Ni tuli mulabako ngadduka ng'ava ebuziga ng'ayolekera ennyanja ng'abantu ate omanyi Kampala mwange Kampala gasamu ekyebipiira ate ennyonyi etambula mu simoko helikopita zijja bafe baneyi babo bafe kalidduka n'olutu lwako notta abantu. Is Museveni a serious man?
a man who has killed the people to extract their organs, and he must remain in the cabinet, a member of parliament. No, 4,500 girls. Bagenda mu companies. Naye failo nzina bwaniamu. Oniamu ani. Kankubebera kamumpale. Nesi lyogerako namulenzi oyani okubana. Yagulo utalo kumandwa ate biteekemu. Akati kankubuulira ekisemba. Mbadde nkuwa owulirize. Yes. This young man, omujozi, aniya ku bantu, is determined to remove Ani Namyalo. Yes. They held a meeting at speaking in Munyoni, which was attended by Tadongo. Don't waste time to go to Museveni on Friday. The recordings have arrived there before you. Tadongo, Ben Namyalo, akola nnyo. Negwe, Tadongo alimulabika anywhere. Museveni yakola ensobi. Omanyi Museveni panicked. When you read the history of Secretary General of the party, Kakonge, Obote feared him. After removing Kakonge, he got Ulesi Bingira, wanted to trouble him. Then Felix Onama, connived with Obote. Mbabas want to take up power. On Tadongo, Tadongo are dense. You see, you cannot appoint a person Secretary General when he cannot utter a single word in Uganda. Baba kubi baba mazeewo. Era oyo mulezi abateeka mu ssente mu koddumi wa Museveni. Koddumi wa Museveni yani ennagisibuli wa Mama Kajanja. Nakana akasokoola abantu. Kakati kankubulira akatambi ngenda kako. Ku social media kwekali. Tomorrow kwekali nga bakuba Namyalo. Omulenzi ajoga ate kati alina freedom bali kyankwa kati yeye ania naye namukwasa emmandwa zeewa bagendera wonna bamukwatirawo nakati mbadde nkaku mukulu Tamale njagala ombulire ku bataka bana abakomyewo nga tebalabye mutaano kankubuulize nakugamba jjo kyembulira bwereere. It's the interest of Museveni to see that the Kabaka is seen by people. Why? Obali madi obali chi. If the Kabaka dies, baja kuwayiza Museveni yamwadde obutwa. Bwekiri? Yes. Ye yagocha amasiro ye yagocha. Museveni yanyiga. Museveni yeja kujjawo Bwakabaka bw'ataasangawo. Bwagenda okujjawo. Museveni yeja kujjawo Bwakabaka bw'ataasangawo. Museveni yayokya amasiro yanyiga. Museveni tamanyi Baganda. But the only problem is restrained. Museveni talinga Obote singa yabakubadde. Gomanya Obote lwaki abakuba Abaganda. Bakuba olukungana ku wano kugonde kukulokotawo. Ne baga nti Obote ffe twamuyigiriza okwambala empale. Obote bwe yali ejja ne bamugamba ti Obote bwe yali alunda ente wa kitaawe wa Nekyoni watatawo omuto. Embuzi yamusika nakuba amade ku nkonge. Obote tako batule yafa. Ate bwe yawasa Miria ne baga ho musajja ayina omuzinga. Kubanga Miria bamutwala mu ddwaliro ku mbaga y'enkeera. Kiki? G'omusajja amuyuzizza. Katonda wange. Bote yalina akagolomolo. Bote yali yabala. Yali w'amaanyi bw'atyo. Okimanyi nti ebintu bibiri. Miria bamutwala emulago ku mbaga ye. Enkeera. Ng'amuyuzayuzizza. Gwe bagamba nti mufu. Obote manyi nti bamutwala emulago ng'amize ennyama emulemedde mu bulago. Empagama. Abaganda baavuma Obote bakamunawo ne beekalakaza fe abasajja ba Kabaka ffe tumulya mu ngalo fe abasajja ba Kabaka. Obote feared ye Museveni kyaliko muyeekera amanyi nti ezo crowds ne boogera tebafutafaayo. Era ye Museveni yategeera nti mutunulya aboogera n'abayita nze gwe yalemwa abayita n'abawa ssente kukkiriza mukoddomi kutunyoku sinza kukkiriza kalenzi kano agatta abantu ne kabasokola mu malwaliro ne kaleeta ne mulimu wako Diana ngoyembiremu Diana ne bwona sirika ennyonyi ekutwala eheege njirese ku kisaawo etokota kisunze lutwe sokola abantu nobajja mu
nobasokola nobajja mu spare part enyonyi ekutwala ehege njirese ku kisaawe etokota dena nibonasika enyonyi ekutwala ehege njirese ku kisaawe etokota nabulegi enyonyi ekutwala ehege njirese ku kisaawe etokota kisunza lutwe asokola abantu enyonyi ekutwala ehege njirese ku kisaawe etokota akulo ndakabina kakaweddewo enyonyi ekutwala ehege eri ku kisaawe etokota ennaku zino omulabako hege entebe Amsterdam batemba ne balwana abasokoda abassa abantu lwero lwayiyiza olimba enyonyi ekutwala ehege dena ne bwona asirika enyonyi ekutwala ehege eri ku kisaawe etokota nabulegi akasunze ndwadde enyonyi ekutwala ehege etuuse ku kisaawe etokota akulo ne boona asirika n'akabina kaakaweddemu enyonyi ekutwala ehege eri ku kisaawe etokota kizunza lutwe abadde attira abantu mu malwaliro enyonyi ekutwala ehege baba etuuse ku kisaawe etokota kati bonna entebe Amsterdam batemba ne balwana entebe Amsterdam batemba ne balwana ani akuzaala kizunza lutwe abaana mu dduka endabayo kizunza lutwe abakadde mu dduka endabayo kizunza lutwe ababitanda mu dduka endabayo kizunza lutwe ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakuleeta kizunza lutwe abaana mu dduka endabayo kizunza lutwe abakadde mu dduka endalabayo kizunza lutwe mulani wamusanga wa kizunza lutwe ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakule kizunza lutwe